Alright, tubabuuzaako mwenna abali mu nsi ez'enjawulo, abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, abakatoliki Mungu mulungi oba Mukama mulungi, nammwe abakristaayo oba bagamba batya. Naye ng'olunaku olwaleero tuzze kuttaanya ekyabaddemu ekituo ekituo mimi kyenjiriwo ekituo kyeki twadde gulemu ekituo eri teyadde bbato yadde ekituo. Omanyi abamu twaddemu ekituo ng'ate abalala kale sijja gamba gavana because gavana kirasi kabuzeebuzeemu. ekituo tekitegeeza mazzi Ekituo bbaala wali ekololo anti simanyi tewakiwulidde kikuba okidde amabaala sigamanyi wano. Kale kati tugeraageranye bwe tuti abamu baadde ku ekituo nga bala bali ku National Theatre bawuliriza ka classic music. Kati ffe abaddemu ekituo twanyumiddwa, twadde ba vibe munnaye, twadde mu vibe. Tutandikire wano eggulo bbato gye bayita bbato, nze gye mpita nomosho teyabadde bbato okusinziira ku nze nga nze nina ebyange nina ebyange ebyo teyabadde bbato. Shamim tutandikire wano emisana ekintu kyabadde kitya. Kaakati olwaleero nzize kino ekintu nkikole ki nkimalirize. Omanyi nakeddeko mu kye bayise bbato. Watuusewo sami bato twagyesunga nnyo, natuuse essaawa zabadde 9. Twagyesunga nnyo. Omanyi abakyala bano baludde nga buli omu yeewerera munne. Amanya gange mugamanyi bulungi, nze Shamim Zubeda Byantalo, nakuze mwezi nga 18 nina shock Serena. Naye kati olwaleero nze wano kutemaatema show ya Sindi nani tekikwambaza kino nsaagala ntemeteme ate abantu balowooze nti waliwo akimpaddeawo lawyer akimpadde speed obudde wadde tewali obadde okubira amasimu kumukumu kati kasuku yadde yeetaaga kino ngakubulako kiri kyaku mutwe. Kaakati ekisookera ddala tusookere, omanyi tetugenda kutemaatema kye bayise bbato kuba nange nzikiriziganya naawe nti teyabadde bbato okusinziira ku bbato ezibadde wano ez'abasajja yabadde show. Kaakati tugenda kutandikira ddala ku bategesi. Njaga tutemeeteme buli kimu mmale nkubuulire nze nga nze ensalawo yange kuba nina okusala era. Tutandikire ku bategesi. Abategesi babadde Victoria University. Nundi gwabwe ogusooka okutegeka musical show. Victoria University ekisookera ddala nga university okuba nga mutegeka ekivulu bwe kityo nga musomesa emisomo ku university eyo. Emisomo mulimu abantu abali professional, mulimu abantu abakulu, tewasomera abawala bokka kuba omuntu wawe bwagira bayinza olowooza nti abawala bokka. Okutegeka ekivulu ekiri bwe kityo gwe gwabadde omulundi gwammwe okusooka, naye nsuubira nti muyiga mu nsobi zammwe kubanga lino ttendekero eriguluminga abaana baki future y'abantu y'eggwanga. Naye kati omuntu ayinza okulowooza nti Victoria University ya entertainment kuba yeetaba nnyo mu bintu bya entertainment, n'otalowooza nti waliyo emisomo emirala oyinza olowooza abasomesa bayimbi oba ba TV presenters bokka. Nkubuulira kusinziira mu biki bye babeeramu okitegedde. Omuntu ayinza okutya okujja asomere ku Victoria University ng'agamba abantu bayinza n'olowooza empapula zange ki ziri fake ate nga it is a good university kubasomeddeyo. Naye okusinziira mu bintu bye yeetabamu nungi nnyo okuba nti groominga talents kuba erinawo n'abaana awo ba talents, naye bwe beetegesa ebivulu mulimu ebintu byerina okuwera okitegedde. Mulimu ebintu byerina okuwera kati bwe tuvaawo nga tukyali ku Victoria University ku bintu byerina okuwera ng'ebintu ebyabadde bikolebwa ku stage kuba mbadde awo sinnatuukawo kuba university yeetegese, naye ebintu ebikolebwa ku stage ate omuzadde tebiyinza kumusanyusa nga university yeekoze eki. Mulimu ebintu bye mulina okulimitinga nti bino bwe biti ne bwe biti ne bwe biti tebigenda kukola ki tebigenda kukolebwa. Awo Victoria University akabonero
ne bubanga mbasazeeko ku bubonero kusinzira nti muli ttendekero ku 10 nemba nga mbawa 5 nengeeterekera olw'okuba nti ttendekero lisomesa abantu b'enkya abagenda okufuuka betulabirako ate nga waliwo ebintu ebikolebwa nga bagamba nti university yategese ebyo kibakuba mwenga university wetudda ku Victoria University abantu bayingidde leeti mwasimbisizza nnyo abantu leeti ku miryango abantu bakedde arrangement yammwe yabadde nfa olulala muntu yena bootegekanga ekivvulu n'ogamba emiryango giggulwawo ssaawa 4 oba ssaawa 5 beera mwetegefu nti omaze okukola dogo sweep lemma ku bantu kumala kusasula kuyingira ate okole ki obafulumye bonna temukola dogo sweep bw'okkiriza nti ogguddewo ssaawa 4 emiryango bayisaawa 2 beera nga buli kimu wakimaze dda nga abantu batuuka ku 4 otaddewo batudde awo abatudde abareceiving tickets zaki z'abantu twajjirwa app zino abantu kwe bagulira tickets omuntu waba yagulidde abantu abo basimba nnyo line abagulidde ku masimu muteekawo tent mugambe abagulidde ticket ku masimu online muyitamu eno tent kwegamba abantu yes abantu baleme kubanga Sanchez abantu bataddemu sente zaabwe naye ne mubayimiriza nga abazze mu bintu by'obwereere ako nako akabonero Victoria University nako kabadde kaki nange nina kenjagala obasaleko kino ekyange kigenda kuli buli mutegesi wa Kivu woba otegeka press conference zino activation zebbali downtown wasimanya nina omugaga njagala genda wahamu n'abamawulire oba otambula n'abamawulire nga bangi naye wekituuka ku didde ya event ate tanga n'otwegayiriza woba totuwa otugamba awe mbadde nzija abamawulire bano bakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu bivulu byammwe wano ebya press conference wano nga temunnatuuka ku kivulu kyennyini wano si kya Victoria University yekka abantu mwenna abategeka ebivulu buli munnamawulire gw'oba okozesezza okukulangira ekivulu talina kubanga yeegayirira tagyo bw'oba toyagala bakwate bintu bya least beera specific nabo nti bannange ku lunaku luli tetujja kukkirizibwa kukwatawaako ono nange njagala mukola ki mufunamu wabula tujja kukwata abantu wabweru tujja kukola biki naye tetujja bakkiriza kukwata muzannyo obeera specific nabo baleme kwonoona olumu budde bwabwe nakujjaawo bw'aba ayinayo kagiga agenda akakole bw'awulira nti ayagala kulaba shooyo ajja atuula akole ki naye abannamawulire ne mubasimbya ne babeerawo Victoria University mwatuuzizza ab'amawulire ne babeera wabo ne babeegayirira ng'abeegayirira okufuna emmere vision group oba Conrad oba Conan ali awo munene twadde tumugamba owaayo omukulu okuyingira kigenda kuba kitya mulinde mu 2 hours from now ekirala abamawulire bonna mbamanyi gwagamba obamanyi wasembadde okubeera mu field olw'okuba wakolako ku vision group kitegeeza offenna otumanyi kwegamba amateeka kale abategeka ebivulu tegabaawo wano nga mwagala abamawulire babakolere naye sho bwetuuka muleeta amateeka ne mugabateekako nga mubafudde olw'ebisiimuula omumala obakozesa musuula busuuzi oba bakiyise lwatu baga abamawulire leero musasuleko mulimu abalina sente bajja kusasula yes ekyo bannaye ekintu ky'amawulire nakyo aba Victoria nakyo mwakigudde okitegedde kuba babadde nga batabuti press conference ne bagamba tukubirireko ku baana bamuli abaana ne bajja ne beeyiwaawo gundi yammwe yasookera ddala abaana beeyiwaawo eyaddako eyokubiri era abaana ne bakola ki ne beeyiwawo sigamba nti ogenda bawa facilitation n'okujja mu kivulu kyo towadde transport beereese bokka naye ate ne bakwegayirira so abategesi b'ebivulu ekyo tukikyuse mulekera mumanyire ab'amawulire nako down nako mwakagudde then security wise mwabadde bulungi security yabadde nnungi nina kakakupu ngamba security wano mu kuyingira waliwo bwe nasanze nga babba naye babakwasaganyizza okitegedde naye wano nzijja wano nga tuyingidde ekivulu wano security yammwe yabuzeemu obwedda aba military mwataddemu abo abakuuma abalala abali kulwa balina okulaba nti aba ordinary tebabuuka ate ne bagwa eno mu bamawulire ate abamawulire abeeri tebabuuka abashiba obwedda bagwa eno n'abagundi ne bagwa naye nga waliwo abasecurity awo babalaba era babayamba nako okubuuka oyinza okugamba nti okuziira kwabadde kungi naye mukole ng'enteekateeka mumanye nti bato yino gye tuleeta abantu bagenda kweyiwaawo mukole enteekateeka etegereka ekyo ekisawe kyabadde kigazi nnyo
teka VIP muginyigiriza mugitadde ne ordinary ne bakanyama bawadde bato tumanyi bakanyama bayambibwako ani poliisi okitegeera ebintu ebisinga security abantu mubanyigiriza nnyo naye nga mubatadde mu kifo ekimala abantu ne beekanga mbawadde ka space katono abantu badda baziira naye ngaekyo ekisaawe kyereere eri emabega eri tona akavidiyo k'abawala abadde bakayana ne katisi nga bamugamba twasasudde VIP naye baatutadde eno babatadde mu ordinary balina n'okugula obutebe kwegamba tuvaliwinga sente z'abana Uganda omuyimiriza VIP abadde ku 10 omuyimiriza asasudde 10 lye mulumala okulya sente zaabwe mubanga batakisi ate si ye yaleese abakingiri banne abayindi be baadde ku mulyango nga tebaagala kumanya abatakisi b'ebivulu tuleme kubanga batakisi nti omuntu wamala okukuwa sente oba tokyamubalamu ki magezi abawagizi baffe tubabalemu amagezi abannayuganda bano batwagadde omwaka guno emba mugulaba ebivulu biki bibadde bingi naye bajjumbidde ki ebivulu so security wayiza abantu mubagambe nga nti ordinary naye basirikale babeeraawo omwana namwaya akasane n'abuuka n'agwa eno mu bantu abagagga baba basasudde abirige tayagala ate balala mwenyigamu ate ne bano abasasudde esatu bemuyita aba ordinary bwe mulaba nga abasasudde entono mubawe space bamala kuba mwabadde mukimanyi nti abantu bagenda kujja nga bangi ako nako mwakagudde Victoria University mwakagudde ku security awo wennyini wenafulumiddemu awo nagenza okudda ngamba omusirikale njagala kupaakinga munda neeyogeddeko bulungi komanda n'agaana newabaawo ambagulirako nangamba yamuka ku geeti eddako era omusirikale yakoze obukujjukujju bonna nadduka ku geeti eddako nagamba oyo namuganya ddeyo nga baŋŋamba ekidduka kyange nkipaakinga across nemugamba safety security sigirabawa muvaliwinga bakasoma bonna abajja bawa piki oba wa kagaali oba waki nyingira ngenda eri nayise eno waggulu eno nga kunnira gye nayise gye nadde mpaakinze ku poliisi yaawo nyingira bulungi nnyo ng'aba security kyebeekola nga bakozeewo poto eyaabwe omulyango ogwabwe oyina mmeka oyingire nga tebikyaliko nti nno osasula bweziti noyita mu protocol eri gye twayiseemu kati ate nekiranga ngenda kujja ku taanaapu eyo eyogerwako tugiraba mu drone shots ne taanaapu yaku open gates nze nayinasawa bbiri ne bagamba mwenna abali awo muyingire oba wabodo oba waki muyingire wakirabyeko nakirabyeko nze nabadde wabweru natuusewo saawa nayingidde saawa zaaze 12 nga saidi ya sindi ejjudde kati olaba gundi space gye badde bamuwadde omuntu obanga omanye ebivulu buli omu eyadde talina rest band gye bamuwadde eya white owa ordinary nga mulimu abalina kalaazi endala nze nkusiba ababadde bava ndowooza nga ano wadde twashi y'emizindaalo eno emabega okudda eri gye wadde ebifaananyi we beekubisiza ebifaananyi abantu wadde oyinza okusangamu abalina rest band nga babale kyoga bo bayiseewo nga rest band zabaweddeko aba Victoria bayiseewo nga bangi backstage aba security bano babbawonsa bakanyama ojja omunnyonnyola ndi w'amawulire oyina ne kamera nagamba toyita wano naye ng'ate walaba kasitoma ayinawo nti owaayi ninawo 5 njagala genda mu VIP agweyitawo olumu babakyali baffe nga tetwagala balabisa naye ate mukisusa ekirala musobola okubbisa abantu abalala nga mumanyigamu abantu be mutamanyi goloko abakuwadde akasente so security wise nakyo abategesi b'ebivulu mulina okuba ennyo kiini n'abantu be mwateddeko okuba nga babakuumira emiryango egyo n'okulaba nti abantu ba VIP awo ntaddemu emmeeza ya miliyoni 5 muwe ekitiibwa kye kyagwani kya miliyoni meka 5 yes kati nekyane setting Victoria University setting nayo yabuzeemu ey'abantu ba table n'aba VIP mwanyiza abantu ba VIP ne mbanyiga nnyo ku bantu ku ordinary ya Sindi ne munyiga aba table era ku side ya Sindi kwegamba nga abantu ba Sindi ne bajjula nnyo abantu nga bazirika nnyo era in fact ffe twabaddewo we baatuwadde abamawulire okubeera ng'olaba omukazi agenda kufa aliwo omukazi adde wa lubuto Simon amugjayo ng'omukazi agenda kufa okitegera nga babadde ka space katono ate nga bajjudde mangu naye nga tebasobola kujjawo
Bugundi we bataddewo obuuma bagambe tukatusikemu abantu babere nga balina ki ekyo ekisaawe kyabadde kinene nnyo kyabadde kisobola okwakomodatinga abo abantu bonna era bulungi nnyo ng'ate buli omu atudde katebe kuba abantu babadde okukena ogula obutebe aba ordinary nga basobola obbugula ne batuula bulungi so enteekateeka yammwe nsaba omulundi oguddako ekyukemu bwe tudda ku arrangement ku stage tugenze kati ku arrangement wabaddewo side ya Sheebah ya blue side ya Cindy red okitegedde omwo mu arrangement mwe muli sound mwe muli side ya Cindy side ya Sheebah tent biki buli kimu bwe kyabadde kirina okubeera side ya Sheebah bw'otunuulira enteekateeka ya Sheebah yonna side ya Sheebah yabadde well equipped anti ye yabadde omutegesi abantu kye bataategedde nti eri yabadde yolo festival ng'etegese wamu ne Victoria University amakulu nti Sheebah yabadde omu ku bateesiteesi b'ekivvulu kino era Cindy ekyo kintu nkakasa teyakitegeera nti yolo festival emutegese emuyise kola yakitegedde luvannyuma wabula teyabadde ebbato bali babadde bakola ki sente zaabwe kaakati sawundi wa Cindy yabadde mufu sawundi wa Cindy yabadde mufu awo neneebuuza nekiddayo eri ku Victoria University ne yolo festival abaategese lwaki onoomu azze okuperforminga sawundi we mukusookera ddala muzindalo bwedda givaako era bw'olaba performance ya Cindy eyasoose yabadde akozesa ddoboozi era neŋŋamba ayinza obutadde ogwokubiri kuba amaanyi yabadde akozesa mangi nnyo ku ki nga ne backup ye tagiwulira ng'akozesa ddoboozi lirye Shamim ogamba bw'otyo kino kituza even ne ku sound check okuva ekiro kiri Lwokuna kitegeeza kino ekintu kyadde kiri planned ye ku Lwokutaano era lwe yakoze sawa nga ziringanga 7 lwe yakoze sound check ate era naye yakozeeko katono ekiro generator yavaako nga Cindy akola sound check ne babagamba eweddemu ki amafuta nedda namusangawo nze namusangawo natuukawo saawa zaali mu 4 ne musangawo ne Prince ne manager n'abazinyi be nga bali awo beetala bakatuusa emizindaalo ekyamutuusa leeti Cindy ku lunaku olwo ekyokola sound check baali banoonya sound kuba bamugamba kiro nti talina ki yenoonyeze sound naye mwe abateesiteesi lwaki muba mugamba omuyimbi gwe mwayita ne musasula ate yenoonyeze sound ku ssaawa esembayo andi mbadde manyi wano mu contract mu kumpita nti ogenda kuyimba nsobola okuwa amateeka nenkugamba yagabawa era ne bamusuubiza nti bukimu bajja kimuwa sound yabadde alina munoonya kiro ekyo kyennyini kyakubiri n'atandika okukolamu sound check generator nevaako generator bwe yavaako ne bafuluma banyuke bagende ate baali batuuka ebweru ebidongo ne biddamu ne bivuga kugamba kyekubira kyabadde so nsaba abategesi mwe nemba musazeewo kutegeka talent zino talent Cindy is a talent Sheebah is a talent bonna tubeetaganga bannayuganda bwe mugezaako okwagala okusuula talent emu si Cindy yekka yafiirwa okitegedde waliyo abaana omukululo gw'abaana abajjira kwani ku Cindy so bwe mulaga abantu nti Cindy alina obuzibu bwe buti nga mwe mukitaddewo mwe mumuleke ye alemererwe mwe mumuwe platform alemererwe naye nga mwe abategesi mukoze omulimu gwammwe saako nako mwakaguddemu follow the contract bwe mba musayinize n'abantu contract mugifollowing ebere nga ntuufu okitegedde kati ne tugenda ku ba MCs side ya Sheebah gwe abadde nga tonnatuuka kuba MC kale era line emu okuva we twayingidde awo ku ssaawa 10 paka ku ssaawa 2 wabaddewo ki wabaddewo byabadde sound yawo bantu wasoose ne wabeera kamu nga tekuli kiriko okitegedde ne batandika okuba nga abalinga abakola sound check awo wonna balumya omugagga balumya omunayuganda azze mu kivvulu okitegeera kyova olaba bano abanayuganda bwe bagaana okujja mu bintu byaffe olumu ne tubanenya naye nga tetulina kubanenya kubanga bajja ne tutaba respectinga bantu bayingidde ssaawa mmeka obatuuzizza
olinga atuuzizza abasirwa batategeera ebbanga eryo nakuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa emu n'eddakiika zabadde oba nga eddakiika nga 41 ng'abantu waliiwa ajja kukola ki tewaliiwa ali awo abugumiriza bantu kale kwegamba mba MC kye baakoze okufiikisinga katime k'abantu kali ke babatuuzizza ne babafuula nnyo aido kabadde kakuba nti beevumye kwegamba kyadde ku stage lwadde lutalo lwabadde lutalo lwa station ate nakirabye ddala nga Zahara Toto ne Nimrod muyina empalana eyaddala yakullo anti kati awo kyennalabye kasita ebigambo byavudde ku enyambala yoyambadde nga Christmas tree ebiyinza oguminkirizikika oyambadde omuvumba oyambadde t-shirt yaki ya promotion ne batandika olubuto tonyuma biki nendabawo nga bagenderera tolina mazzi tokola biki kaledio kamwe kafu kwegamba omusajja n'atyoboola omukazi n'omukazi n'atyoboola omusajja Nimrod musajja eddoboozi lye liri wansi Zahara Toto wakalakya okitegedde kwegamba natuuse nendaba nga tuli ku TV ezimu ziri live yatuuse nogamba abali ku TV akusanyuka awo munatusonyiwa akayiseemu okitegeera kwegamba ne standard ya media wano eye Uganda nayo tetegeerekeka ezimu TV zetaaga kuggala olw'ebintu bya kisirusiru bye mukola olw'ensonga nti nno TV zino zibeera live si bantu bokka bakulu be baagala Sheebah ne Cindy wabula waliwo n'abaana abato abaagala Sheebah ne Cindy abati babadde tasobola kukkiriza yingira kivvulu naye nga ate babadde babakkiriza okulabira ewaka ku ki ku TV batudde ku TV bawulira oli agamba munne toyina mazzi batudde ku TV bawulira oli agamba munne olega ekibuto oyambadde sati ya promotion oli musajja mwavu oli muzibu nnyo mweno industry oyina enkwe tetuganye yituwaze battle nti buli omu alina okulaga nti ddala ekituufu sayidi gyendiko nino gibeerako njikkaatirize ekintu Zahara Toto kyemwebaza yawadde Sheebah yamuwadde vibe kuba MC aba abadde awo Zahara Toto wawaddeyo vibe but ebigambo gwe ne Nimrod bye mwabadde muyisiŋŋanya nga buli omu akigamba munnawo mwabadde musukkawo battle yabadde esobola ero nnyuma nga buli omu awaana muyimbi we ne muteevumira ku mpewo ng'abaana baffe babalaba Nimrod yatuuse n'ava nako n'amuvuma ekigambo ekinene wakiwulidde yanyiiza ate n'amugamba tetwakomye okwo ne wabaawo n'omwana dansa retired dansa ng'ayagala kulumba Shafiki Kayima lwakuba kyatuyamye nti Kayima yakikutte ng'omusajja n'amulaga nti sikuba bakazi but there are some things which are unprofessional babaako amaanyi ga wano ebintu ebimu tebiri professional bannange naddala abakyala mbasaba bwe tuba mu bivulu bwe bityo nga tukola n'abasajja you can still lead him okitegeera osobola omukuba naye mu ngeri endala mukube professionally kuba Zahara Toto yabadde alina vibe ng'ekituufu sayidi MC beno babadde calm okitegedde kekiri nti basajja bayinza okuba ekintu kyabakikuba bwe batyo in a simple way professionally kati nga noona akikuba bwatyo mukuleekaana okitegedde n'okuwa bali omuyimbi we n'amuwa ki vibe naye ebigambo by'okweyisa mu kamwa tebyatunyumidde nga naddala muri live ku mpewo z'eggwanga nga waliyo omwana atudde mukyawo omwana omuto abadde abeegomba ayinza okuba abeegomba yeegomba Nimrod enkya okuba DJ oli yeegomba okuba DJ omukazi naye nga bw'aba alaba nti bintu bya so okubeera DJ olina okuba nga olinamu n'olwo olulimi olw'okwevuma n'abantu bw'otunnya nnyo Shafiki obwedda bamuprovokinga naye nga tazaayo asigala ali kamu naye waliwo kye neebuuza Victoria University okuwa bano obwemusi yabadde so excited kyenkira kyenkuzaayo kiri kye nagambye nti Victoria University is a university tendekero erifulumya abantu ab'obuvunaanyizibwa so bwe muba ekintu kyonna kye muteekamu ssente zammwe nga mugenda kirabikiramu mubeere professional mu bintu bye mutegeka eyo university mujja leetera abazadde okugaana okuleeta abaana mu Victoria University nga tulowooza muli omutendeka misege ne certificate yammwe tugikubemu ebituli nga tugitya okitegeera ebintu byonna naddala bw'oba ng'olina essomero ebintu byonna by'oteekamu olabikiremu olina okuba nga obyekengera n'ogamba ŋŋenda erinnya lyange lino ery'essomero lirabikira wano naye waliyo kiina we kiyambira essomero lyange omwana ajja okusomera wano singa omuzadde alaba nti nabadde mu kintu bwe kiti nga nze ndi one of the sponsors
kimuwa essuubi enkyokuleeta omwana we ku ssomero lyange kati n'owa Victoria University kyenjagala ekyateeke mu mutwe nti buli kintu kyendabikiramu kirina ekiyambira omuyizi wange ali ku Victoria University oba abaana mubatendeka abagenda okubeerawo okujja nga babiisa ne mu ntalo za entertainment cause Victoria University is much into entertainment ate etandise n'okuyingira entalo okitegedde kirina minzaani kwe kijja okuteeka university so nze nsaba university yenyigire nnyo mu bintu wano babadde bapromotinga talent naye ebintu bye babadde balina okukyusamu mu nteekateeka yaabwe nti balaze bawagira omukyala kuba bano babadde bakyala ne balaga nti bawagira talent okitegedde naye kati wano mu nteekateeka zaabwe kuviira ddala kuba MC tuwe ba MC abali professional oyinza nakulondayo mu baana bo be mutendesa ab'essomero n'ogamba we are building future MCs okuva mu university yaffe era be bagenda okukola ki okubeera wano bagenda yambibwako omuntu Kayima Shafiiki Nimrodi Zahara Toto kati n'oyita Zahara Toto n'omuwa biki byenjagala I want you to give people vibe nenze saagala no sense bino ebigambo bwe biti tebigenda kuyita ebikolwa bwe biti bwoba oyize bantu just bawa abantu entertainment nti baddansa ba Sheebah babayise ne baddansa ba Cindy babayise bino bwammanga tebigonda kukolebwa this is a university yategese kino ontegeera naye abantu ne bajja ne bazina waliwo omuvubuka eyabadde ku saidi ya Sheebah n'azina n'empale n'evaago ebyo private parts ne tuziraba naye nga TV ekyali live tejjeeko naye nga weewuunye ba YouTubers agamba asijja biraga ebyo ŋŋaanye kati ne TV zinsaba tubeere ne standard nti mulimu ebintu however muli live naye muweeyo gundi nti bannaye tugenda kuba live naye bino tetujja byetaaga okitegedde tetwagala nnyo mwetyoboole kutuuka ku ssa lyakuba nti abantu bagenda kugaana okulaba TV zammwe kuba tezirina makulu abategesi b'ebivulu naddala nze mbagamba bw'owulira nti ekintu kyogenda okwetaba muwaayo amateeka it's a university organizing this tewali nsonga lwaki aba MCs bayimuka ne batandika okwevuma ebigambo ne batuuka n'okuvuma ebigambo batalina kwevuma nga muli live ku mpewo ekirala nga university yetegese bino oyise deputy speaker ekirala bannaye nsaba abantu abatutwala mwe muli ba prime minister ba deputy speaker bwe tubayita mu bivulu ebirimu okuyamba eggwanga oba okuyamba omuntu wa wansi you guys you don't attend naye bino ebivulu yes mulina okubaayo kubanga muli bantu mulina osanyuka mukko naye waliwo ebintu ebibeera mu bivulu ebyo nga biri disgusting naye nga bagamba ekivulu kino omugenyi omukulu yabadde prime minister omugenyi omukulu yabadde deputy speaker tayeebwa ng'omugenyi omukulu atudde abaana bakutame bawanisa amagulu obwerere buli waggulu biri live ku TV abaana baffe nkya mubalaga ki okitegeera so nsaba mubeere ne protocol mu bivulu biki bye mujjamu bw'oba oyagala kujja funa sanyuka baleme kwogerako kuba wazze kusanyuka bintu byo nti bana ngenda kujjawo ngule emmeeza nga minisita gundi saagala kunjogerako mundeke nyumirwe ebintu byange nasasudde bwe baba bakuyise ng'omugenyi omukulu weetegereze wawe bakuyise ng'omugenyi omukulu kuba bajja kuyita nga balonkinga mbaga y'abasiyazi nga gwe tomanyi omale gajjambo olw'okwomaganya okuba abagenyi abakulu wepata nga mwana ataddeko munne empeta ogenda okuyimukayimuka nga bagana omugenyi omukulu yabadde deputy speaker tayebwa erinnya olisudde ekitiibwa kyaffe ekyeggwanga kyonna okiyiye we bakuyita ng'omugenyi omukulu buuza bannange ki ekigenda okubayo nti Shamim agenda kuba n'omuzannyo ku Serena programu ereeta omuzannyo guno gukwata ku ki bw'oba olina obudde digestinga babikuwe in case nga babulanchinga mukko katono ku biki be baakuwa obeere ng'ogamba nze banna script gye bampa bannange eri bweti because banna erinnya terikoleka okitegedde erinnya lizibu okukola naye lyangu lyakusuula mwagala nnyo okubayitanga abagenyi abakulu naye ebintu ebimu mugoberere wa gye babayita bajja kukuyita ng'abaana bazze kumansula nga tomanyi omwana aveeyo ng'ali bute ku stage bagambe umani emupi ye yalonkinze kino yakikubyedde ekifaananyi omugenyi omukulu
gundi bwa omitwe ffe tuba twagikubye dda Shamim okitegeera basanjeza aba yagukoze ate nga dda muga ate ba blogger muri babi biki okitegeera so nammwe nsaba mubeere kini nnyo awo watuddewo chancellor wa university number atudde awo abaana abato kuba abaana ababadde basinga okuzina babadde in 18 19 20s babadde mu 20s abasinga you're in your 20s I mean like you're a chancellor abaana bali mu 20s deputy speaker naye atudde awo abaana bazinye bawanisa amagulu obwerere bonna buli kungulu tv ziri live tezijjeeko ante waliwo ali awo controllinga ba MCs bano vibe ebeerawo nze era njagala omuntu yenna bw'asasula sente z'abalina ofuna vibe naye vibe gye mutuwa teri disgusting bane tugenda kwonoona eggwanga lyaffe abaana baffe bonooneke baggwewo ng'abantu abalina okwogera musirise ekirala ba MCs we tubavaako ne tugenda ku show kati soko okwatemu awo aliko gwe tunatunakaawo ku kamera bwevaako tugambe tugenda ku vibe kwennyini ku show tugenda ku show sawa ziri 3 n'eddakiika nga 2 sawa 3 awo n'eddakiika nga 2 yes wezabadde sheno tugenda gitunuulira tutya Sanchez njaga tutunulire sheno nga tetutunulidde kubanga baba bagamba nti yabadde bato katolo tuwe kiri kyogamba nti seyabadde ki bato bobo otandise okumenyamenya bato y'abayimbi yandibadde etya bato y'abayimbi first of all buli omu aba tukigereze ku bikonde buli omu aba ne temuyita mu mulyango gwegumu kababa abawagizi yes abawagizi muyinza okuyita weewamu naye mu arrangement babawula olaa ne mupiira era bagamba aba tiimu yase n'omutuula eno abamani mutuula eri ku ggolo yeeno kati ku bato omuyimbi ava eno n'oli omulala n'ava eri ekyo kyo kyabaddewo era buli omu yadde ne tenti ye nagirabye bulungi n'ojja ku stage awo in case side emu obusungu bugikutte tesala kuddawa kudde eno waliwo akatimba akakola ki nga kuliko ne bakanyama abakola ki abaliwo ekitaabaddewo bakitaddewo nga bamaze kuleeta buno obuguwa bato bwe tugenda kati ku bato bayimbi kati be tuliko Sheebah yasoose ku soke ku jaji yasoose Kasuku Kasuku gwe tusembyayo Kasuku gwe tusembyayo tugenda ku bato yatandise ne koi bwe tugenda ku bato batugamba bato eno ng'etandika nti Sheebah yajja okusooka ku stage kati tewabaddewo essence yakuleeta kinusu Kasuku awanimbyemu yadde ayagala kulaga amazima nawe tewabaddewo essence yakuleeta kinusu ekinusu oli ne bagamba nti Sheebah gwatugamba before Sheebah yajja okusooka ku stage ate ne muleeta ekinusu ate ng'era Sheebah ekinusu yana kiraga nti Sheebah yakola ki mwana wa waka kwegamba yabadde kwa incidence yasooka okulya kale ekinusu bwe kyakubye Sheebah yabadde asooka ku stage Sheebah yazze kati bwe tutunuulira Sheebah tutunuulira performance ne tutunuulira ennyambala ye dressing code ne tutunuulira badancers be ne tutunuulira vocals ennyambala Sheebah nze yabadde nnungi yayambadde bulungi yes Sheebah first appearance yabadde nnungi badancers bo babadde balungi babadde bambadde bulungi babadde balina movements ennungi babadde kwegamba nga kiraga bakoze rehearsals ezimala sound wo yabadde mulungi maestro band amaze ebbanga nga akola rehearsals ezo ne tudda ku kya vocals wabadde ne sound omulungi naye nga backup bo bayimba nnyo waliwo yo muwala we ng'ayimba nnyo n'ayisamu eddoboozi muwala wa maestro band ayimba nnyo eddoboozi lye ne liyitamu nnyo nga Sheebah omulaba aconcentratinga nnyo ku dancing okitegeera andi omanye omunafu wejwetekawo okola ki Sheebah abadde yeerabira olumu akazindaalo n'azina nnyo okitegedde n'okusinga okuyimba naye nga wadde aba tayimba ng'eddoboozi owulira ng'erya Sheebah ate eriyimba kuba nze nabadde sirina kyenkola ng'amaaso gange gonna nga tadde kuba ki ku bazinyi
kuba artist bennyini bw'aba Sheebah yaze ku stage Amasonga ngateeka ku ye netunya ne performance ye netunuulira abazinyi okitegedde we natunuulidde Sheebah nga Sheebah amanyi okuvaako n'atazina kubanga osobola obutabikola bibiri nti ozine nga bw'okola ki bw'oyimba naye olinayo katayimu akootuwaayo tuyimbireyo eddakiika nga 3 nga tuwulira ddoboozi lyo nsobola omuwolerezaamu oba eddakiika 2 ng'otuwulira eddoboozi lyo mu bato twabadde tulina ayina otuwaayo nga bw'olaba simuyembe tasobola kukakasa ekyo no twabadde anti tutunuulidde ebintu byonna we tutuuka ku vocals teyatuwadde kye twabadde tusuubira kyakubiri kyenkugamba nti babackup be eddoboozi lyali abadde liyitamu nnyo ng'omuntu ali sensitive awulira kyakubiri ng'eddoboozi lya Sheebah balinganga ebyuma byabadde birina ebituuka ne bikola idinga ng'omuntu amanyi nti gundi live nti eri recording nga so kitegeera ye by the way nyimba 3 ezasoose nze nakirabye sound wabadde omuwulira because bandi yabadde faster than omuyimbi okitegeera ng'eri ku speed kyovula yatuuse ku luyimba olwokusatu n'aweekeera nga abaka omukka takola ki kati kyekyo vosobola zimubanja nnyo because taziinaamu abasaza ate ebyo byonna twabitunuulidde kuba kasubi yatugamba bye batunuulira naffe tubitunuulira weba ku 10 muwakati esti okusinziira ku Sheebah gwe mmanyi yatuwaddewaddeko omwadde nnyingi abadde ali mu 40 omwadde munyingi Sheebah twadde tumusuubira ekyo kyovula ntaddemu ka extra Sheebah awo 40 nze gye muwa naye nga vibe kiriya dancing kiriya dressing code kiriya sound then nekirala kyenamulabyeko she mastered the stage n'agibalancing kati ate awo yakoze ensobi okusinziira ku mateeka ge twabadde batuwadde babadde bakubye bu x sategedde ensonga yaabwo yabadde yaki kuba bakikatiriza nnyo nga sheekola ki oli tasala wano era bw'asala ow'ebidongo kola ki omanyi lwaki yabadde asala VIP ekyo babadde tebakikola tebabadde VIP yono bajawula ne VIP ya sini ne bakola ki ne bajawula n'abayimbi ba federation banne babadde eri tukwatako kekiri nti gundi in charge yagambye tosala wano naffe ababadde eno abatudde abazze okwanalayizinga okitegedde ebyo byonna twabadde tubigoberera bo bayinza okuba nga balowooza nti ebyo tetwakoze eki tetwabigoberedde yasaze akantu Shamim mu geemu eno mubaamu okubba bafaani b'abanno kyeweerabidde kati ye kye yabadde ayimbira eri bafaani ne babeera eno ne bakakasa olaba Sindi teyasaze naye no wa Sheebah addeyo abawagizi be era bwedambalaba nga bawanika naye nga mu kifo ky'ogendayo yadde asobola obbabba ne bali abadde yabadde asobola naye yagoberedde ki etteeka lya bato eryayogeddwa in charge nze awo Sindi ku stage balance nze ate ku Sindi nedda Sindi bulijjo wali wamulaba erugogo teyabalansinga stage yagibalance naye in charge yagambye eki yagambye mbu sound we ne backup be tatuuka yensonga lwaki twabadde tugoberera amateeka ga bato oba twabadde tukola byaffe byakusanyusa abantu awo babadde tebagiyita ki bato n'amateeka mu ntandikwa babadde tebagakola ki tebagateekawo awo mu kugoberera amateeka Sindi Sheebah n'akigwa ne tudda ku Sheebah side ye ya audience abaana babatadde awo authority ngamba authority okubanga osobola okukomandinga audience yo Sheebah yabadde abantu yabadde akomandinga naye nga tebawulira okitegedde yabadde ayinawo abo abantu be anti weerabidde Sheebaholics be baddemu ekali katwayango wabaddewo ne bana abalala badde ba vibe ngawo nayingira boti mu mbaga ne bakuba oluyimba oluyimba olwo olunyumira waliwo ennyimba obwedda zakuba ne basigala nga bali ki anti kyekye aba vibe era naye yamaze n'akinotinga aba vibe n'amanya nti bano balina ennyimba zetukuba kaakati ne tudda ku Sindi ekyala audience ya Sheebah yabadde ddala babadde bamenyamu omuyimbi waabwe
we babanga mwena babadde babatadde nga mweyawudde muyimbi wammwe mwabadde muzzemu waki support ne bwe yandikubya oluyimba nga mulya temulufiringa oba tolumanyi mwandibadde nga mumuwaki so audience ya Sheebah mwanimbyemukko gundi yammwe yabadde ntono omuyimbi wammwe lwakuba nti yabadde ye yazze nga yehypinze bambi nga ne msam hypingako naye mmwe abantu bemmwe ababadde eno mu audience abasasudde beŋŋamba kyabadde kibulamu ntudda ku Sindi raundi ye yasoose yambo yemu era natidde nnyo sound awo nafa ng'ate akozesa amaanyi mangi omulaba muno obulago bwesika era omuntu yenna akozesa eddoboozi bw'atyo asobola obutadda raundi edda lwakuba nti kayimbi kaddala kakoze rehearsals kakati ekintu ky'okukwata ano ku lubuto abantu badde bakicomplainingako nti Sindi lwaki abadde akwata nnyo ku lubuto bw'oba oyimba eddoboozi liva mu lubuto so omuyimbi yenna asobola okukwatawo mukitegedde so ekyo tekyabaddeko obuzibu bwonna nti yabadde atidde oba ki omuyimbi yenna eddoboozi liva mu lubuto teriva mu bulago mukitegedde so it was okay then dressing code ya Sindi teyakoze yalifunyeyo ku bafashionista kyaligonza kyaligonza yamwambazizza wano ku kyaki naye ebyasigadde byonna oba baganda yayambadde to her best naye Sheebah yasinze mu dressing code badancers ba Sheebah ba Sindi babadde eddaalo okusinziira ku badancers ba Sheebah okitegedde ennyambala yammwe kuviira ddala ku nnyambala okutuukira ddala ku mazina lwakuba nti omuyimbi wammwe lwakuba nti Sindi yabadde muyimbi wa ddala amanyi performance kati ng'asobola byonna obyekolera bibiri azina n'ayimba n'akyamula audience kwegamba mumpimpi Sindi yagambye bugambi owaayi mwana kyoyo ali okumpi awo noonyezaayo badansa boyina obaleete teyabawadde budde kuba balagidde dda nti baabawadde ki yadde obudde obunoonya costume zaabwe ekya Sheebah nti omwana yakoze ku mazina ge yatutte obudde obunoonya costume n'atwala obudde obukola ki ate ne bamanya nti gano amazina gagendera ku luyimba bweruti ekitegeera kaakati bwe tudda ku vocals singa sound Sheebah gwe yabadde naye ye sound gwe baawadde Sindi byali kyosemu alien skin agamba atya byali kyosemu byali bibadde byabategeevu singa sound gwe baawadde Sheebah gwe baawadde Sindi by now would be having someone in the hub mbumpimpi kubanga olaba sound gwe yabadde naye yatuwadde kye yatuwadde kuba raundi eyokubiri namufiirinze anti eyokubiri yanoticed nze omanyi natunuulidde nnyo ababbandi nga teziyitamu kuwali keyboard yabadde tawulira omanyi omuntu yenna wa live omuntu wa live aba tawulira wano mu matu muba mumutta nga nowagita tomufiiri nga togiwulira ne backups be nga nabo tobawulira Sindi n'ayiiyizaawo n'agamba muleeteko ekiri ekintu kino ekyamapiyano ekyabadde olumu kye bakubakuba ekyo kipiyano kinyambeko kipiyano ky'amasannyalaze Sindi yamenyeseemu nnyo olw'obuzibu bwa sound bagaye mbu kigundi kyabadde kisemi live ng'okiwulira paka naye nga yo bwedda atuwa eddoboozi lino oliwulira nti ddala nfiiringa nti eddoboozi lino tuliwulira kyekiri kye mbadde nkugamba nti yatuwaddeyooko eddakiika 2-3 ng'atuwa ddoboozi lye tulikole ki tuliwulire then ku kya vibe okusinziira ku nnyimba za Sindi mulimu ennyimba nga zo era abagenze ku saidi ya Sindi babadde bamanyi omuyimbi waabwe nti wa live okitegedde omuyimbi wa live yenna bw'aba akuwa tasobola kuwa vibe nga te ne sound mufu gwe n'olowooza nti vibe egenda kwenkana oli ayina buli kimu nga bakikuba mwenna ne muwulira ate nga ne sound wali waggulu ono sound yabadde mufu kati ng'ono abawa ddoboozi lye okitegedde ekyala music we ayina watuuka nga wa abantu abo abakkakkamu nga mulina kutuula n'ofiiringa live band
live band tetera nnyo kuleeta vibe okujjako waliwo ennyimba ezo ze baleeta nti zalingala n'owulira vibe. Waliwo nze kye nategeddemu Sindi waliwo awo ennyimba ze yatukubyemu ekimagi ya Jamaica awo ez'ekipatwa ekyabadde kikkirizibwa mu freestyle mu gundi mu battle mubaamu freestyle n'ayimba olupatwa olujamaica twabadde tetubitegeera twamaze gagenderayo tubeera bwe tuti naye bafaani era wadde babitegeera wabalabye ng'era babeera bakolaakola bwe bati kwegamba audience ya Sindi yabadde active nnyo n'omuyimbi waayo baadde bakola waves bwe bati n'olaba ng'eflowings akakanda badde bakakwati Yashiba yadde nga evaawo paka wano so audience ya Sindi yamwadde nnyo vibe babadde bazenga ekituufu baagala omuntu waabwe ekirala bategedde nti eno bato tulina kumuwagira oba ayimbye betutegeera oba ayimbye betutegeera tujja tugwa naye yagudde ne Sheebah tugwa naye kati audience yabadde active nnyo ekirala yabadde waliwo omuntu ng'azze nga audience ye mwagala nga yabadde tabawa nnyo command naye nga bo bazze kusupportinga muki muyimbi waabwe okitegedde ekirala bw'ogezaako okubuuza abodda bwe tugezaako okubuuza are you contented, are you guys contented, Team Sheebah muli okay? Balina waliwo Team Sheebah we yatuuse olaba wano gwe babatandise bayo nonakubeyo babiri nonakube bbiri Team Sheebah balina we batuuse ne beebaka wano ku nnyimba ezabadde zikomekkerere bbiri wategedde awo weyakubiridde bompaate weyakubiridde kapukati n'akuba bompate awo bali batuuse ne beebakamu anti boy ekyabaleetedde ekyo bagambye nti baadde bamanyi obudde bukoze eki buweddeyo nti bateekoze eki ewedde batera bandi babadde babagambye katugenda mu bbiri era bakirabye batuuse balina engeri gye batuuse ne beebowamu okinenyeza musical selector we kyakubiri okuselectinga kati awo ne tubanga Sheebah Sindi yasinze mu vocals ne audience yo kubanga yazze ngeze kusupportinga yabadde nnyo active era awo nawo ne basinga then ne tugenda ku kinyusi selections z'ennyimba music awo badde bamuyita music director owa Sheebah music commanders ba music directors ba Sheebah mwanimbye nnyo Sheebah ennyimba zonna kati mwagenze Sheebah yagenze n'atuula ne n'akola battle n'omuntu omukazi nga actor nga ne bbaawe actor nga bamanya ate nga cinematographer ate nga director Prince ne batukola ekintu obadda sinayimba kapukati tanayimba small satisfaction tanayimba ezo ennyimba zonna ezo zimanyi ezo eza anjo kyayokya balowooza nti ziweddeyo tugamba kati nze ne Simon tulinayo twatuuse ne tugamba ennyimba z'omukazi ziweddeyo ne tukebereza Sheebah ng'ekituufu omwana akyakola ki tugamba azzaako okuyimba kyate baganye okuyimba ennyimba z'abantu omukazi yatukubye ennyimba ku lasiti ng'ekituufu omuntu yenna abadde awangula bateni wabadde ogino giwangula ng'abantu baliwa waggulu Sheebah yazina tukuba ennyimba zonna ze twagala zonna ezituyimusa mu maaso eno ne batukola ekibi waliyo hype yo waggulu abadde okufuluma nga bagamba eyo feeno mu muzannyo gye tuyita punch okitegedde nti bwemba nkola skiti yange nina obbawa punch bwemba tusomesa abaana wano okuyiga okuzannya skits ntunulya skiti nenyiiga nze era online nembuuza bode ogituwadde punch eriwa kakati omwana atuwadde punch kyekyo Prince kyeyabasinze wano Sheebah yabadde alina ennyimba zonna eza vibe kuba ennyimba zonna ziyabadde atuwa zabadde za vibe ng'ekituufu musobola okuyimuka mwena ne muzina Sheebah ate ng'azina alina amaanyi yabadde ne energy ku stage Sheebah n'abazinyi be bonna babadde neki ne energy naye ennyimba zonna bazituwadde mu ntandikwa kati ku lasiti abawagizi ba Sheebah ne beebaka ate Sindi n'akwata kololo yonna ku lasiti n'agiwa hype waggulu n'agiwa climax entuufu kati awo nennenya music director then Sindi bw'omutunira ennyo aleka talina kolabo n'abantu bangi bw'otunulamu ennyo yabadde alina kolabo na Bob Wine gwe twabadde tusuubira okubaawo n'atasobola ayina abo ba Blue Theory yatandika nabo baani
oluyimba lwa Bobby n'alukuba amaloboozi gonna n'agajjayo n'akuba erya Bobby n'erya Mr. J nalyo n'alikuba n'akwata olwa Blue 3 n'aluyimba nga toyinza na kulowooza nti Lilian yayimba party wet Chandiru n'ayimba party wet kyanumyemu okubanga ka sound ke kadde kafutwade twade tugenda ako karege ako kakati wennenyeza awo Cindy awo simanyi nakumanya kuba na sound wa Cindy yatukoze bubi nnyo kati music director ono n'aleeta abantu bonna abakola kolabo ne Sheebah ne batuwa Karo Nantongo Kabako ono mwana yani ono ya Chozeni Waikibenda mwena ne mufulatinga like really I even for real balaso na ye ya fulatinze bade so excited mwabadde muze kuswaza munna I didn't expect that kuba ye Sheebah sobola okugamba nti vocals yabadde akooye Kabako kaye yakijjeyo yekka mu bantu bonna ekya ne performance ya Kabako yazze n'alaga nti nzize kusupportinga Sheebah wange bwoya amaanyi ga Kabako gonna gatuwa bulijjo nga talina gwaze kuyimbira nga aze kuyimba buyimbi ku kivulu kya muntu agenze gonna yakoze ki yagaddeyo byonna bye tumanyi ku Kabako yabijjeeyo ne batuleeta Waikibenda nze Waikibenda nemulidde gwe ngayimba live bannaye nze nadde nfudde wano ku Serena wano nenziramu nembuuza abantu yoyo Waikibenda wange gamba Karo Nantongo va ku ebyo tukyali eno nembuuza nazemu nembuuza Saimo wange Saimo oyo ye Waikibenda owange gwe mmanyi nti yoyo Waikibenda n'afulatinga bannange bwe mba mugamba olumu nti Shamim owaayiriza mudde muwulire gundi yani ya Waikibenda tetwakomyeko ne batuleeta Chosen Blood kawe nafudde nakeza okudda engulu nga banjiwako mazzi nga sirwe oluyimba luli lwe yayimba tebakutadde mu ambulance banaje kati ne bandeetera muwala wange Kyegundi Karo Nantongo n'ayimba oluyimba sirwana yaze mu beef gyatetegekedde oba yayimbye atya yayimbye atya kyekyasoose ekirala ng'ali excited ekirala nga bato tagiinaako kakwate naye ng'alina okulaga nti nzize gyenyigamu wannembyemu Karo ayina eddoboozi oy'omwana wa bandi naye wawumuwulidde ng'ayimba sirwana n'amala n'agamba leka nkuyimbiremu kano nze kano kankayimba era n'omuyimbi yabagambye tolina kutugamba nti oyo ayimba nnyo kati awo abazze mwenna okuyimbirako Sheebah ne mukola ki in fact Sheebah mwenna yabasinze n'olwo singa mwabire sinaasigala ng'akoze eki singa Kabako yekka gwe yaleese n'akikola ki n'akimukubira kati ndabye complaint ya Cindy wadde bamusala oluyimba lwa Zexi nti okuleeta Zexi ku stage nga tokolangako naye ki collabo unfortunately yakolako naye collabo era byonna in charge byosala bakola ne Zexi oluyimba nekira oli yasiimye nagamba aze ngweno ate nga na president byonna nga byomubirese president wa umma w'abayimbi oshegedde so awo mu selecting ennyimba music director wa Cindy yakikubye muwa Max nze ninza wali ku 2 nina endowooza yawe ku 2 muwa Max mu selecting ennyimba wakikubye bulungi nnyo kati ekyasembye byonna music director mubyolowoozangako omuyimbi wo muwanga climax ennungi n'entandiko ennungi entandikwa ya Sheebah ku vibe yabadde ennungi entandikwa yonna wano nga tutandika ekintu tulina okuwa respect eggwanga lyaffe kwe kuyimba national anthem okitegedde ekirala bannayuganda wano bwe muba mubivulu bwe bityo akantu kano aka fireworks balina engeri gye bakategeeramu kuba lwaki nkugamba nti balina engeri gye bakategeeramu tiimu Sheebah yajjayo amasimu ne bakwata fireworks wa tiimu Cindy okitegedde balina engeri gye bakategeeramu wabadde otuwaayo ennyingira ki eraga nti the queen kama ayingira nti gwe mutegesi wa kino ekintu kololo yiyo yes not owning the queen okitegedde lwakuba saategedde bandi kikyeyadde kola wadde yatukubidde oluyimba lw'eggwanga naye saagifiirinze oluyimba nange baayikubye naye saalufiirinze bulungi nga bandi tiyabadde alina okuba ne tuwulira nti luyimba lwa ggwanga balikola ki bali mu ddukuba so kati awo
okuyingira kwa Cindy okusinzira ku bannayuganda kwabadde kulungi. Kunjijaawo ey'ababiri omu baamuleetedde waggulu nga Queen omulala ne bamuleeteramu ne baleetaawo odropu kabadde kayumba abazze bakasitudde then bakagula n'asooka n'ayimirira nga King bw'ajja King bw'atera okujja waati n'asooka n'ayimiriramu ne yeetegereza abantu be baatwala oluvannyuma aba alina ofuluma. Sheebah yamuliddeko evvako awo eri okujja nga bamusitudde kamuliddeko evvako lwakuba Sheebah yabuzeeko ngule ate yeefudde nnyo nti ye King ku nnyambala ayambadde bipatula ayambadde bikeepu saakitegedde Sheebah okakasa munyingira yeesooka wano Queen olina kuba mukyala Queen yakireese wali ku biwawaatiro we yakireeteddemu we yabadde nga malayika ebyo ebyeru awo twagambidde nti nabadde manyi agenda sumulako akantu ka wansi naye Mukama n'atuyamba n'atakajjaako so kusinzira ku ffe ababadde mu battle awo tujja wano ku bbiri nze kye nalabye bbiri wano kuba nawo na bbiri. Sheebah had good musical battle songs alina hit nyingi va ku hit ojjukira Bobi Wine bebe manya size yo kamwako luyimba ku luyimba lukuba luki intu noba toyogedde nti gundi olinga kino oluyimba lwogera ati Sheebah yabadde aziina okitegeera sekula busekuze musekule wamuwulidde okitegeera wabadde wamufiirinze anti kati wulira kati ezo nnyimba nze nadenze yazikubye zonna bbiri omulundi gumu zonna nga za ntalo anti wulira naye yabadde atuwalumu olw'entalo n'atuwayo olulala nazze olw'entalo anti sooka owulire nze wemuwa credit yabadde aziina ezo nnyimba naye teyazikozeseza bulungi ate Kasindi ne kamukubisa experience ne maturity nti yes onvuma naye ate nze ngenda kuyimba ezitakola ki ezitakuddiza kigambo okitegeera wano weyayimbidde bakawulira n'ayimba Sirwana ennyimba za Sheebah zonna nnungi abantu ziwa abantu vibe. Sheebah ennyimba ze zabaddemu ne message ezige agenda wani we wano wedda wajja n'ayimirira ne ku barricade wano wa Cindy n'amulaga nga alina badansa be n'ebigo byabwe nti eno message yo yadde zirina ennyimba ngezo nyanga zirimu obubaka bwa Cindy kati kyesitategedde ekyennyonyi ekyo Zahara kyeyagambye kyabadde kyetaagisa mbufe tugenda mulinnyisa ennyonyi eyo show ya Sheebah esobola okuba nga naye kuba nga bw'olabako gundi yonna eya Yolo Festival esobola okuba nga era akyalimu naye mu bato kyabadde kikola okumugamba nti tugenda kulinnyisa ennyonyi kunyiiza mulina okuba nga mwenyiiza mu bato naye nomala nomanya anti kati ate yaddanyiiza ate yamaze n'avaako Sheebah yavuddeko because abakazi kati mu byonna kyenkugamba mweno bato yabadde y'abakazi kyova bato z'abasajja twazinyumirwanga nnyo abakazi ebintu byabwe byonna bituuka ne bifuuka personal gwe n'olowooza nti oli mukuba muziki gwokka ne muvaamu nga temukyebuuza era nalabye waliwo abawagizi ababadde wa Sheebah nga baagala okuyimba ku nnyimba za Cindy naye ngaatunatuna banne banaamulaba batya mwatuuse abawagizi ne mubawa obudde obuzibu hard time nga waliyo abali ewa Cindy ekituufu bakubye Sirwana na mukyala munnange bambi ng'ayagala kuyimbamu n'atunuulira banne oluyimba aluyimbira mugundi kwegamba abawagizi mabadde hard time oli ate okuyimba akayimba ka Sheebah akaagala naye abamuliraanyeyo bati bakambwe nnyo babadde bavuga nga bakambwe nnyo yeye nga ne bwoba oyagala otya toyimba luyimba ne bwoba olwagala negera gundi oba director we owa Sheebah ennyimba tezavudde ennyimba waliwo ennyimba z'abantu Sheebah zatayimbye era kyovulaba yakomyewo okukakasa nti bannange oyo tabeewani wali Cindy we yagambye nti mwagambye nina ennyimba 56 kanziba kube zino ezisigaddewo okitegeera Sheebah n'ayagala okudda ekyo yakoze kyabwerere nnyo yadayokyeza era yayokyeza siga nti yadayokyeza because yasoose nadde eri ku bani nabagamba muyiseemu ne bayisaamu ebyoma ne sound ne bamyutinga
najja wano ku stage okukakasa microphone ne baziggyako n'atandika muwaki mudduka munzirizeko microphone omwana ng'amukubye kali mubirundeka bamulabisizza nnyo ku nkomekero ne bw'olaba ekivulu kyonna kyafuuse kya Sindi. Lasiti ye determininga kiki climax eno kikulu nnyo era feno kyova olaba omuntu yenna asobola okuba nga alabye akantu ne katamunyumira n'agamba the head almost killed me. Ekyo kiri nakyo ekyo kye bagamba watch it until the end. Kakati Sindi kye bakozesezza ne bbaawe watch it balita dansa balyoke bagala okulwana ate mu byonna baleese saidi ya Sindi nga nzikakkamu nnyo simanyi babateeminze babadde bakkakkamu okitegedde anti Sheebah yafunye bayaye beekawempe kaakati Sheebah abantu be bonna babadde tebalina discipline nowa Sindi wadde tewali discipline mubawagizi era nanenyeza nnyo Sheebah ng'era ndaba na mugumu nnyo okujja yimirira sayidi eno ababa nadde basobola okukuba eccupa kubajjukira omwo babadde ebivuulu bino tebabigira nga theatre babakkiriza abantu ne babiyingiza eccupa kyokka ng'oli ayinza okuba tayagalira ddala muyimbi n'amukuba eccupa era olaba obucupa obwabadde babukasuka ewa Zahara Toto nga bakasuseeko n'akacupa kabadde kakubye Sheebah so neŋŋamba Sheebah singa abeera eno sayidi omuntu ayinza omukuba eccupa Toto yeetabye mu mazina yayagadde okuliwawo omubiri ennyo n'asukka abawagizi ne bagamba katutukubemu katutukonemu kati jjukira ate abawagizi bano mwe muba mulowooza muli mu kukola ssente ku bawagizi kiba pasono. Nina kyenjagala okubuuza Shamim mbawagizi bato yabaddeyo naye mbayimbi bato yo yabaddewo oba yazze at last bano abantu bwewetegereza Sheebah ne Sindi waliwo ekintu kye tugamba ze nina enjogera egamba we don't need to be friends for us to work together. Let's do the job buli omu akwate bibye we have the job to do let's get it done okitegedde ye Sindi ne Sheebah they don't need to be friends to work together. Sente bwe ziba weeziri ozeetaaga nzeetaaga jangu bwe tukube bato tuyimbe bampe sente zange bakuwe sente z'omuviira bwe bali mu bawagizi bato mweri nene bano mwe balijjukira bano bakazi tebeeyagala mullo ate wano ku nkomekero lya bato ng'enaatera empala neyeeyongerera ddala Sindi akozesa ddoboozi lye yeesiga okitegedde mumumye sawundi kitegeeza mumulabisa okitegedde mumuleesa alikata atandika ekitulamunaga omuwala ayagala kunsuulira ddala wano emyaka gye mbonaabonedde ne kariya bagisuulire wano kati awo alwana wonna n'agamba oba sente zinzikwako zinzigweko mpangisa ebyuma nzije nkube musiki wange naye ono nja kumulagako empalana tekoma ate empalana z'abakazi nzibu nnyo koza abakazi endowooza yaffe yamangu speedi tukolerawo awo kujjako abo abatonotono abategeera okusingako abalinga abategeera ng'abasajja nti omusajja asobola okujja ne bateesa namu gwe bwokuba luno njaga kuba luno kuba luno okube luno naye nga tebeebuuza tukoze ssente ne tulina okikola nga kiri perfect abantu bakifiringa nti it is a battle naye kati bano batuuka omu n'avaako n'avuma munne okitegedde omu n'avaako olw'obusungu ng'alina talenti n'ekimugana nekimulema n'okukola kati ebyabakazi so bano abantu tebeeyagala ebyaddala balina eri enjogera gye nkugambye waliwo nekyeyakyestatagedde oba yadde selection ya musical director oba yabadde ya Sheebah tolina musajja kyekikuyimbisa ennyimba za laavu ku bato ng'ate olaga gwe tolina musajja mu bulamu bwo ate olimbyemu nedda aziyimbira bawagizi Sindi tolaba nti yakijjayo bulungi anti era n'abawagizi yazibayimbidde nga batunawe batu bo baadde baagala bya kimafiya anti kati ezimba yaziyimba nga tazeeyimbira aziyimbira abawagizi be eza laavu waliyo abantu bangi wano abayimba laavu nga si bafumbo selection esaakaagadde awo oba ogamba nti tolina musajja Shamim pretend nti tolina musajja n'ebyalaavu tobifaako okusinziira ku Sheebah ne Sindi nti Sheebah abadde alwanisa nju n'abawagizi be kye boogera ono ng'alwanisa musajja ekituufu oli mutuufu awo Sheebah abadde aleeta ennyimba zonna nga zampalana tovula awo yaleese wali ng'akoona Prince yabadde atuwa akayimba kali akagundi akakenayirini ako nadde nkasuubiramu lwaki otugatika otufudde bananananananananti ekyo kyenkugamba nti fe abawagizi kyetwabadde twagala bino simanya ekissiwa simanya biki baki n'atuwa olina ekimansiro ku mumwa
ekimansiro ku mumwa kyekyo n'atuwasirwana n'atuwa ennyimba zonna nga za ntalo kati ono n'atussa ravu because ya owning omusajja era ya owninga love ne kati goyimba ku mukwano already otulaga nti toli mu mukwano tolina musajja awo yalimbyemu kati ne migundi woyo music director we balimbyemu era manager dirisa kyemanye program eno ogenda giraba era ojja kunsanga mukati awo obingambe nga we tubyogeddeko wano nange nkugambe kyenzizeemu wano yadde teyeetaaga kukoona ku mukwano gwonna so mu byonna ebya bato etutunuulira ennyingira ne climax yefuga misho zonna byonna ne baba ozanya bulungi climax neegaana abantu ne bavaamu nga bagamba gubadde gunyume naye gye guggweredde guganyeemu abantu bayinza obutakiraba nti olina kyokoze ekirungi ne bwojja nga obadde ojja okola gasiya ku climax n'otukuba n'otuwa hype eyo n'otuwa vibe ekintu kyonna oba okiwangudde so nenkomekerera nga ngamba nti ngagwe omulamuzi nenkomekerera nga ngamba nti Sindi nkwanjule bulungi nnyo okay basebo ne bannyapo ebyo bye bagamba nti mulinde simanya ku TV bweti tubawe ani yawangudde bato ayina kuba kuno omulamuzi yuno wano bya mukama waffe oba bali bya mukama byabalemi babiddiza abantu babitadde mbanu kate ne mbanu nabo ne bagamba tubikwasiza Shamim kati Shamim tuwente nesalawo ng'okusala kwange nsalawo nga ngamba nti byonna bye tukola mu industry eno it's art industry oba mu kuzannya oba mu kapiira ne bwoba obadde ojja osamba bulungi omwana n'abanga adde asamba bibi nenakuba ggoolo tugamba awaggolo yakoze eki yasinze muzannyo ne bwoguzannya ne gujja nga gunyuma n'otuwa climax enfu tugamba gwabadde gunyume naye gwaganye nakigambyeko mumako mungambako mmeso osobola omutema n'amaliriza ng'akuteebyemu kati ye Sindi bamutemye bamuwadde sawundi omubi biki naye n'amaliriza ng'ateebye eggoolo ku last naye nzikakkana ngamba ga Sindi yawangudde batten yes olw'okusinzira nti yatuwadde climax ennungi kyakubiri abantu abasasudde yabawadde value value for money kyonna omuntu yena olabira nti afunye value for money babadde basanyufu nti babadde contented nti kye bakimye bakifunye ate era sawuliddeyo bayomba batuyimbidde biki otegedde so side ya Sindi yatulaze nti nkyamufu nnyo bwe tuba tutandise okujjayo obutambi bwonna vibe yabwe teyakendeddeko mu bintu byonna bye tuba tusala vibe ya audience eno kuba tugiwanya ekitiibwa kubanga singa teyabaddewo ne bato teyandi happeninze so bannayuganda nsaba okubebaza mwebale kwagala bintu byammwe by'e Uganda Sindi bwatyo n'abanga bato agikoze eki agiwangudde percentage ya mmeka bweki nga tugabira ku mmeka ku 10 agiwangulidde ku 90%. Agiwangudde ku 90%. Sheebah n'abanga afunye ogenda muwanga madde manyo ogenda muwanga 80. Teri bamusudde nga n'abakolabo bano tubabala nnyo afundako kubanga yazeyimidde ennyimba ze okitegedde nabo n'agattawo nga no bwe yakoze nabo tubagattako kubanga bayonoonye nnyo ekintu audience yo kuba ddal nakyo kimuleetera okubanga afuna 60%. Kwegamba ono n'afuna 90 olw'okuba nti audience yabadde nnyo active n'atuwa ne climax ennungi ne vocals kyabadde kikulu lwansi wakimuwa 90 abantu babadde bazze kuwuliriza ki music so n'abawa ki n'ekimuweesa ezo zonna ne tumukwatibwa sympathy okitegedde ne tubulyamu ne muli ennaku nti ne sound yabadde talina ne tukakasa nti singa adde alina sound omulungi kyandibadde kisingawo awo naye twakakasizza nti mu byonna bye njagala okubeebaza dde nga Sajeza agambye nti waliwo baatuuse nga open gates mwakubye ekisaawe twalina festival awo naye teyakuba weetyo abakazi the future is female abakazi mwakubye kololo nekola ki neewuuma mu byonna Sheebah ne Sindi eyo credit ebaddira ekirala mu attendance tubadde tukeerabidde abasinze okukwata obudde babadde bawagizi ba Sindi bajjudde mangu nga audience ya views tennajjula saagala nako okeerabire
views jukira wali YouTube, Facebook balangirako omwo kubanga talina views nentegeerera nekinyongeza kiri kye nabagamba okuba ne numbers nti okuba ne numbers ku social media tekikuleetera kulowooza nti oli w'amaanyi weetaaga okwongeramu n'oterezamu bintu n'okozesa ezo numbers bulungi ono yabatulaga views zaalina nga ntono nnyo kuza Sheebah zaalina naye baba nga abantu be bajjudde mangu okusooka abalina views nako kateekako question mark kyakubiri audience ya Sheebah abaana aba 20s babadde bangi myaka gya 20s anti kati otandika okulabawo audience yo target audience ye eriki olina bayiyiza biki nti abantu bange nze nga Shamim bantu bakulu kati esindi yabadde n'abasajja bakulu abeetegereza bulungi basajja bakulu bazadde yabadde n'abazadde kale abazadde bonna bazze ne bawagira muzadde ate ne basireyo abalimu bamanye ekyo kukola ne basireyo abalimu nga nabo baagala music ate bo kati babadde bawagizi ba music kakati eri ewa Sheebah weevu kasiki abo nendowoozamu ekyabaganye okwangwa mangu okujjula nti ssente olumu mu nsawo nemuba temuli nga olinasooka yiiya bano bayanguye mangu okujjula ate nga basiusemuko ku mpisa naye badde bawulira mangu MC waabwe akayima yakubye vibe yakuŋŋaanyiza Nimrodi yasuddewo ttawulo oba yadde na gigi simanyi Nimrodi yanyiize balina we beevumidde ekigambo ekinene omubiri talina gwa bwereere yabaddewo paka to the last minute so netubebaza nnyo bada Uganda okuba nti muwagira ebintu byammwe mwebale kuwagira bakyala ba ggwanga mwebale kubeerawo sindi webale kukikuba webale kutuuka ku buwanguzi obwo era nsaba miliyoni zo 10 bazikole ki bazikubire mu kamera kasukwaina akantu ke yayogedde naye Zahara oyiyewo omubiri kansuubire nti naye ajja kuyirawo omubiri yabadde akyogera kubanga ekirala bwe tugenda ku jaji bamulemesezza okukola omulimu gwe bamufudde nga kifaananyi yatuuse n'abanga kifaananyi tewamule nti yatuuse n'abanga ekifaananyi nga ne bwayogera n'agamba nawe wagundi jjako akazindaalo kano bano tukole nga tebakajjako nga ayagalako okwogera naye nga Zahara totamuganya kwegamba jaji ne babanga badde bataddewo ekifaananyi kyebamuwadde bulungi respect ye gye yabadde agwana yeekubira sayidi ati bomunaye bwolaba nti bali batandise okujoogajoga weekubira sayidi ba MC badde tebawuliriza bulungi aba Sheebah nabo babadde balinamu indiscipline lwaki bajja nnyo ku stage z'abantu simanyi nze mbadde manyi buli alina ekivulwa nalina okubayita abamu bakyereeta munnange kasita bamanya nti abantu gye bali bawamba bwambi stage bawamba buwambi stage so nenzikakkana nga sindi awangudde obujjuvu siridde sikakiddwa nti oba ni ku gun point kati abo bonna abaagala okukola musical battles hiti tezikulimba oli asooka okuba oldies zokka teweeyibaala kati kyakatuuka ku bantu baabo asooka okuba Lady and Wizo badduka ku stage Sheebah sindi ate bonna abalina hits badduka ku stage badduka so tetweyibaala nnyo bwe tubanga kintu kye twagala tukyongeremu amaanyi tugende okujja okulumba abantu bano betulumba nga ekituufu kye tukola tukyekakasa nti kyekyo tetujja bongerako nnyo nammwe mutemeeteme eyo aba booda mutemeeteme emboozi yammwe